ono ye muganda waffe Ssebudde Kassim yawambibwa ne Eddie Mutwe ne Najibu Kyagulanyi nga 27 omwezi gw'okuna oluvannyuma lwa wiiki esukka mu 2 wuno bamusudde gye bamusudde era ngenda musaba ye yeyogerere. Ono ye mukyala we gwe mwalabako ng'akaaba ng'abanja bbaawe era ne mukyala we tuli naye. Amannya nze Ssebudde Kassim era mbeera Mukono. Bampamba ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna bwe twali ku mukolo gwa muganda waffe ogwali ogw'okubatiza omwana we awo Ekiwango Namwezi. Yakwatibwa ne Najibu Kyagulanyi ne Edward. Twali ku mukolo, abasajja be tutamanya gye baava ne bajja ne batugoba emisende ne batukwata ne batuteeka mu drone ne batutwala mu kitundu kye tutamanya. Ne batwala mu kitundu kye tutamanya. Eddie Mutwe twamala naye olwali lunaku lumu. Awo we batuteeka saddamu mulabako nakoma mulaba lunaku lumu ne bamugjawo. Kati nga wayiseewo wiiki emu ne Najibu naye ne bamugjawo nze neesigalawo nga bambuuza paleedi nga bambuuza muzzaako kimmwe okola ngaani mu kibiina kya NUP. Ne mbagamba nze sirina kifo mu kibiina kya NUP. Ne bankuba ne baŋŋamba olimba. Tubadde eyo naye ng'embeera tebadde nnungi okutwaliza awamu. Abadde batukuba nga bwe mulaba kuno okugulu eno wansi. Emmere nga bagituwa naye nga emmere bagikuwa naye nga bakusibyeko akantu ku maaso. Omuntu bamutadde naye ate ne bamutanga aliko ate obuvune obw'amaanyi. Kati tetumanyi oba bamukubako ku biyiso, tetulina kye tumanyi kuba naye agamba bamukubanga bamubisa amaaso, tebamukkiriza kulaba ki kye bamukubisa. Tetumanyi obulamu bwe kati buyimiridde butya kuba ayinza obbeera awo naye nga munda yakoseddwa, ekiro kyonna yasuze tassa bulungi. Naye nga kyennyo kye tukola oba ne we tuba twambadde uniform bannange, kyennyo ekyo eky'amaanyi ekiyinza okubya omwana w'omuntu n'omukaka emmere ng'ate si gwe yamukusa, si gwe amuzaala, n'omukaka buli kimu, n'akola buli kimu, n'omukuba buli kaseera obeera omukuba asuze ku sementi, naye nga nabo balina famire, balina abaana. Bantu mwe tujja bakyawa, tubakyaye ate tuli bakyawa. Nze mbakyaye, siriyagala yadde wa kibiina kyammwe, tuli bateeka, nze ndi bateeka ng'omuntu omu kubanga be mutuyisizaamu temumanyi. Amaziga ge tukaabye temugamanyi. Tutambudde lwakuba mmwe muli baana b'abanene, muli banene, tuli eri tubeera eri, teri atumanyi. Natambulanga n'amaanyi ne ganzigwamu. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being with us today. As you can see, this is our brother, Kassim Ssebudde. He was abducted together with Eddie Mutwe and Kyagulanyi Nassif on the 27th of April, and he was just freed
yesterday. He's going to get to speak to you. Basebo ne banyabo tubebaza okujja ne mutu projecting eddoboozi lyaffe. Ono ye muganda waffe Ssebudde Kassim eyawambibwa ne Eddie Mutwe ne Najibu Kyagulanyi nga 27 omwezi gw'okuna. Oluvannyuma lwa wiiki esukka mu 2 wuno bamusudde gye bamusudde era ngenda musaba ye yeyogerere. Ono ye mukyala we gwe mwalabako ng'akaaba ng'abanja bbaawe era ne mukyala we tuli naye. Amannya nze Ssebudde Kassim era mbeera Mukono. Bampamba ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna we twali ku mukolo gwa muganda waffe ogwali ogw'okubatiza omwana we awo Ekiwangu Namwezi. Nakwatibwa ne Najibu Kyagulanyi ne Edward. Twali ku mukolo, abasajja be tutamanya gye baava ne bajja ne batugoba emisende ne batukwata ne batuteeka mu drone ne batutwala mu kitundu kye tutamanya. Ne batwala mu kitundu kye tutamanya. Eddie Mutwe twamala naye olwali lunaku lumu. Awo we baatuteeka saddamu mulabako nakoma mulaba lunaku lumu ne bamugjawo. Kati nga wayiseewo wiiki emu ne Najibu naye ne bamugjawo nze neesigalawo nga bambuuza paleedi nga bambuuza muzzaako kimmwe okola ngaani mu kibiina kya NUP. Ne mbagamba nze sirina kifo mu kibiina kya NUP. Ne bankuba ne baŋŋamba olimba okola ngaani tubuulire oli fuutu sooja. Ne mbagamba afande siri musirikale naye ndi memba wa kibiina naye siri musirikale. Tubaddeeyo naye ng'embeera tebadde nnungi okutwaliza awamu. Abadde batukuba nga bwe mulaba ku mukugo ino wansi. Emmere nga bagituwa naye nga nga emmere bagikuwa naye nga bakusibyeko akantu ku maaso nga ne byolya tobimanyi naye ng'olina okulya. So kati olunaku lw'ejjo zabadde essaawa nga 5 awo nga zigenda mu 6. Okunzija eri zabadde essaawa nga 4 ne baŋŋamba tukuzaayo wamu. Ne ŋŋamba simanyi naye ne nsaba Katonda ne ŋŋamba Mukama Katonda nnyamba ntuuke waka nga ndi mulamu. Ne banteeka ku mmotoka ne banvuga okumala ebbanga ne bamala ne banzijjako ne banteeka wansi nga bansibye ekigoye ne basimbula ne bagenda. Abantu ne bajja awo ne banzijjako ekigoye ne bansumula ne bambuuza buzibu ki. Ne mbagamba simanyi wendi naye ne mbabuulira gye nviira. Ne bankomyawo ewaka. Ebityo bwe byabadde. Babuulireko bw'obadde osula we twatuukawo nga wayiseewo ennaku nga 2 banzijjako ovulo gye nali nyambadde ne bampa tishaati yaabwe ya NRM nenjambala. Tubeerawo nga tusula wansi ku seminti era empewo etuyitamu n'obunnyogovu. Mmere yampaka mmere bakuwa nnyingi n'amazzi nga mangi
ogenda emmanja ofuka emmere eba yagonze dda mu lubuto ogenda ofuka nga ne kazambi akuyitamu ng'obadde ogenze fuka kubanga emmere eba yafuuse mazzi bakuwa amazzi nga mangi. Ebyo byonna nga baŋŋamba ati yogera obali ku paleedi mwe mwakola paleedi ekifaananyi kyo tukirina ne mbagamba saali ku paleedi obujulizi bwe buba we buli mukindaga ekifaananyi nga bagaba bakirina ne mbagamba nze siri musirikale naye ndime ekitambaala bakisumulanga ngenda wabweru kweyamba oyingidde munda mu kabuyonjo ne bakikugjako ne weeyamba omala okweyamba nga bakikuzaako nga bakuzaayo. Bigambo bye baŋŋamba nga baŋŋamba okolangaani mu kibiina kya NUP gwani lwaki wabadde ne Eddie Mutwe gwani ne mbagamba nze ge gamannya gange ne baŋŋamba lwaki bakuyita General Kunda ne mbagamba eyo just nickname ne baŋŋamba olimba oli musirikale wa Kyagulanyi ne mbagamba nedda ndi just member. Byatuuka ku Najibu bwe yayogeranga erinnya lye ery'ekika baali bamuyita Kyagulanyi Najibu nga erinnya lye ery'ekika nga bamukuba nga bamugamba lwaki olimba weyita Weesi Kyagulanyi olw'okuba oli pulezidenti wo n'abagamba lyerinnya lyange ery'ekika lye bampa ne bamugamba olimba siku nga bamukuba. Bamwambe butayogera kintu kyonna. Bamwambe butayogera kintu kyonna kibadde eri. Nziramu okwogera nti bagenda kunkima. Nayogera neku bune bwalina ku mugongo koza tubuliddeko ne mubamusiza ngasimanyi amanya nze kwagala Daniela mukyala wa Ssebudde Kassim nga tuviira mu kitundu ky'Emukono gye baabakwatira nga 27 eyali Sande nga bagenze ku mukolo gwa Nuupu. Abadde amaze okusinga 2 n'okusoba nga 3 nga tetumulaba nga tetumanyi wa gy'ali era nga nzija wano nenkabira wano amaziga nengendako ku TV ez'enjawulo naye nga tetuwulira era tetumanyi wa gy'ali. Kati lwabadde olunaku lw'ejjo nabadde ndi wabweru nga ngenzeeko mu senta gulako ku byakulya ssaawa zabadde nga 6 ne wabaawo ankubira essimu ekiro ne bankubira naye nga saga ng'ennamba sigimanyi ne ngamba oba eno ennamba yaani lwe nagikutte omuntu naŋŋamba muula sooka ojje waniino nannyanguya nnyo ne ngamba oba kyekituuseewo bwe natuuse nasanze omusajja ng'atudde wansi kwegamba nabadde sobola kikkiriza nti yeye ne mubuuza obadde nga wanaŋŋamba gye mbadde nga mbadde sikola ki simanyiyo naye ng'awenyera ng'alaga nti omubiri gumuluma ng'akaaba nti muno mu kifuba baamusambasambanga nga mumuluma. Kati bwe twazzeeyo ewaka nengezaako bimubuuzaako naŋŋamba gye baali bali tebaali mu mbeera nnungi nga babawa emmere nnyingi naye ng'ate amazzi go ate ge gasinga okuba obungi nga bamukaka bukasi ng'ate bw'aba tabikozesezza nga bwe babyetaaga bamukuba. Before that Najibu bwe yakomawo mu wiiki ey'okubiri nagendako ewaabwe ne mmutuukirira ne mmubuuzaako ku byali bituusewo ye naŋŋamba nti ye engeri gy'ataali mu yunifoomu tebaamuyisanga nnyo bubi naye ebintu bye yalabanga ate nga bakola oli byo byali bingi okugeza baamusibangako okuba nti abeera n'amajambiya
yakuuma President Bobi Wine abeera n'amajambiya babba obusimu oba babubbirawa gye saamanya simanyi bulungi yabba jaketi gye simanyi oba ewaka tewali jaketi simanyi naŋŋamba nti we baabeeranga eyo nga abasirikale we bajja obbalabako nga bajja ne babakuba empi ne babagamba mwe basirikale ba Kyagulanyi bayina naye tugenda bakola ki tugenda bamalawo ebyo byokka byokka bye nawulira okuva eri Kyagulanyi kujjako kye yaŋŋamba nti olunaku olwasookera ddala ekifo kye babateekamu we baasula yali sementi naye nga wajjudde amazzi wansi so baasula mu bunnyogovu obungi kati we nazzeemu okulaba omubiri gwa Kassim Ssebudde nga sigutegeera nga kuliko ebiwundu bamukubye wansi mu bigere wooba onyigako owulira nga galinga amasira ebigere byafuuse bya bbulaaka babikubye bizimbye namunyizeeko ejjo naye ye era alaga nti obulumi bukyali bungi agamba emmere gye baamuwanga yali takkirizibwa kugirabako kugitunulako era nga bw'abanga bamuggyako ak'oku maaso then bali abasajja bamuyina bo baba n'obukookolo tebamukkiriza kulaba kintu kyonna ye waaba agenze mu kayo okweyamba bano baba ne masiki bw'aba avuddeyo ne bamuteekako masiki then bano oba nga bazeggyako oba nga zisigalako simanyi naye kati right now embeera ya Kassim si nnungi kuba ye alaga omubiri gwe nti alumizibwa nnyo especially mu kifuba bamukuba oba babuyita bati obwokubigere buzimbye obukongovule kwegamba buzimbye naye nga simanyi ki kye bamulanga simanyi musango ki gwe yakola simanyi ddala mu butuufu ki kye yakola okutuuka okumukuba okutuuka awo omwana w'omuntu nga nabo balina famire tutambudde tetulina gye tutatuuse nga batugoba bugobi wano Mr. President abadde andabanga n'oluusi nga soogera nga nkaaba bukaabi omuntu bamutadde naye ate ne bamutanga aliko ate obuvune obw'amaanyi kati tetumanyi oba bamukubako ku biyiso tetulina kye tumanyi kuba naye agamba bamukubanga bamubisa amaaso tebamukkiriza kulaba ki kye bamukubisa tetumanyi obulamu bwe kati buyimiridde butya kuba ayinza obbeera awo naye nga munda yakoseddwa ekiro kyonna yasuze tassa bulungi naye nga kyennyo kye tukola oba newe tuba twambadde uniform bannange kyennyo ekyo ekyamaanyi ekiyinza okubya omwana w'omuntu n'omukaka emmere ng'ate si gwe yamukusa si gwe amuzaala n'omukaka buli kimu n'akola buli kimu n'omukuba buli kaseera obeera omukuba asuze ku sementi naye nga nabo balina famire balina abaana bantu mmwe tujja bakyawa tubakyaya ate tuli bakyawa nze mbakyaya siriyagala yadde wa kibiina kyammwe tuli bateeka nze ndi bateeka ng'omuntu omu kubanga be mutuyisizaamu temumanyi amaziga ge tukaabye temugamanyi tutambudde lwakuba mmwe muli baana b'abanene muli banene tuli eri tubeera eri teri atumanyi natambulanga n'amaanyi ne ganzigwamu natuuka nengwa ne ku kkubo naye nga nnoonya omuntu simanyi wa waakutandiikira nga newojja wano bakulaga nti bakiriko naye nabo obalaba tebamanyi wa wakola ki waakutandiikira so twebaza Katonda nti ekirungi kya byonna Ssebudde Kassim yakoze eki yakomyewo yalabise Kozi Ssebudde alina ebiwundu bingi n'owamutwe bamuwambye n'owamutwe nga mutabani wa Museveni bwabeera bitwitinga n'agamba ngenda kuwambayo omu ngenda mutulugunya ngenda muyigiriza olunyankole ne n'owamutwe bamuwambye era famire ya n'owamutwe eri awo ngenda basaba bwe kiba kisoboka mbatwale mu engegingemuko nabo kuba yengeri yokka gye tusobola okubanja mu baganda baffe. Thank you. I don't know what is the way forward. This continues to happen.
Yeah, abductions are ongoing. You saw just last evening, Museveni's son said, I'm the next on the abduction list. Abductions are a policy now, a government policy in Uganda, carried out by the military, spearheaded by the head of the military. I can tell you that we are not going to be intimidated. We are going to fight back in any moral way. And we call upon the people of Uganda to fight back in any moral way possible. These actions like these are actions that took Museveni and his team to the bush to pick up guns and fight. We have not picked guns, but we are not going to take this lying down. We are going to fight back. We've petitioned all institutions locally and internationally, and we are going to put all options on the table to ensure that we fight for our rights in any moral and legal way possible. Kuli mugenda maaso nga kukulemberwa amagye g'eggwanga ngero omukulu akulira okuwamba abantu ye mutabani wa Museveni Rugaba. Okuwamba abantu kati yenkola ya gavumenti ya Uganda. Era mwamulabye jjo ng'agamba nti nze nzirako okuwambibwa n'okutulugunyizibwa n'okunjigiriza olunyankole ku mpaka. Njagala bakakasa nti tebagenda tutiisatiisa, tetutidde. Tugenda kwerwanako mu ngeri yonna yonna ey'amateeka. Twamaze dda okupetitioninga buli kitongole kyonna wano mu Uganda n'okwetoola ensi yonna. Naye tetukunga ne bannayuganda bonna abeerwaneko mu ngeri yonna yonna esoboka. Ebikolwa nga bino ebyokuwamba abantu, ebyokutemula abantu bye byatwala Museveni ne banne mu nsiko ne bakwata emmundu ne bagenda ne beerwanako. Saagala balowoozi nti be baasembayo okubeera abavubuka. Tuli non-violent, ne tetugenda kusirika, tetugenda kutuula bino bituukeko nga twebase. Nedda, tugenda kwerwanako mu ngeri yonna yonna esoboka. We are not scared. They are doing these things because they are scared. These are not signs of weakness. We are going into an election and that's why they're doing this. Why? Because we are taking them into an election where they have no power. They know they have no support. We are going for a protest vote that they know they have no chance of winning. Therefore, they want to bring in violence because violence is their game. But we shall not stop. Bakola bino nga balaba tusemberedde okulonda kuba bamanyi akalulu kenamu tebakayinaamu chance, tebakayinaamu mukono, tebasobola kuwangula. Bamanyi tebalina buwagizi bwonna. Kyebava bakozesa okutiisatiisa n'okutemula abantu n'okubawamba. Mu bumenyi bw'amateeka bo bamanyi violence, bamanyi byattemu. Kati balaba tubatwala we batasobola mu bantu. Bamanyi abantu tebabawagira. Kati baagala kutiisatiisa abantu kye twagenda kukkiriza era ne bannayuganda bonna tubasaba baleme kukkiriza. Thank you.